China ekoze enjuba esookedde ddala mu nsi yonna era nga wetwogerera yamaze okugitongoza. 点火了！火箭发射，停！开始录下品。哇，发射了！等等。哇！停了！火箭发射！哇，这声音真大！我说能听到声音吗？声音都能听到！哇，好震撼！火箭发射！火箭发射！太震撼了！ Olubereberye Katonda ng'atonda ensi yatonda ebyaka eby'omubbanga ekyaka ekisinga obunene nga y'enjuba era n'akiragira okufuga ng'emisana n'ebyaka ebitono omwezi n'emmunyeenye nabyo n'abiragira bifuge ng'ekiro wabula wenjogerera bino ng'Omuchina akoze enjuba ate nga gye buvuddeko yakola omwezi era ng'enjuba eno emaze n'okutongozebwa oba kyetwandiise okugironkinga. Bino ffe njogera bino ng'ofumiitiriza era tegeerera ddala bulungi bino byonna bikulaga nti tusemberedde ennaku oba ebiseera eby'omulokozi okudda anti kyawandiikibwa mu kitabo ky'okubikkulirwa nti ennaku ez'oluvannyuma amagezi galyeyongera obungi kale teebereza omwana w'omuntu okukola enjuba. Okusinziira ku kitongole ky'abannasayansi e China bagamba nti enjuba eno yakutandika emirimu gyayo mu butongole mu mwaka 2025 naye abaffe bw'enaavaayo n'egwa byonna amaaso ku lutimbe okumanya ng'omwana w'omuntu ageegeenyezza Katonda ndowooza n'abiggyamu n'akamanyiiro kubanga ekitongole gaggadde ekyabannabwengula mu ggwanga erya Amerika ekimanyiddwa nga NASA gye buvuddeko kyagamba nti enjuba Katonda gye yatonda enafuyidde ddala kale teebereza era kino ndowooza kyekyatanula Abachina okukola eyaabwe ebeere bulindaala si kulwanga eya Katonda ezikira gwate munnange bannasayansi bagamba dda nti eya Mukama Katonda ewedde ku mpagala. Mu mwaka 1985 amawanga 35 okuli aga Bulaaya ne Asia gatuula wansi era ne gavaayo n'ekirowoozo eky'okukola enjuba era ne gateesa nti singa enaaba ekoleddwa etuule Bufalansa mu kibuga Paris wabula China bino lwagigwa mu matu wattu neeyanguyiriza kubanga bulijjo China eno eyagala nnyo okulaga ensi nti yo super power oba nti yo kabejja mu nsonga za sayansi ne tekinologiya. Era y'ensonga lwaki yakola COVID-19 China eno era ewuumye omutwe mu kukola omuceere ogw'ebicupuli mu kukola amagi ag'ebicupuli oba amajingirire n'ebintu ebirala bingi nnyo. Kaakati newankubadde ng'enjuba eno China eno tegikoze yokka eyambiddwako amawanga okuli US, UK, Bufalansa, Buyindi n'amawanga amalala naye entandikwa yonna ya China era kyekivudde kiri nti yesookedde ddala okukola ekyaka ekinene eky'omu bbanga oba katugambe ti China eno kati eyingidde mu byafaayo okubeera ensi esookedde ddala mu nsi yonna okukola enjuba. Enjuba eno okusinziira ku bakulu abafuga sayansi mu China singa enaaba etandisa emirimu gyayo si yakwaka buli kiseera yakwaka nga waliwo obwetaavu era mu ngeri y'emu olw'okuba ekoleddwa ku tekinologiya ow'omutindo ddala si yakwonoonebwa mbeera ya budde gamba ng'enkuba omuzira n'ebintu ebirala ng'era bino tebijja kugikosa olwo tugambe ti munnaye enkuba yatonnye nnyo enjuba egaanye okwaka nedda bino ne bwe binaabaawo enjuba eno ejja kusigala nga yeememula bulungi. Enjuba eyogerwako okusinziira ku bagiri mu mitambo bagamba nti egenda kukubisaamu eya Mukama Katonda emirundi 5 mu kwokya. Era mu ngeri eno enjuba eya Mukama Katonda erina ebbugumo lya diguliizi obukadde 15 so nga ey'abannaffe Abachina eriko ebbugumo lya diguliizi obukadde 10. Era mu ngeri eno okusinziira ku bakoze enjuba eno mu ggwanga lya China bagamba nti enjuba eno egenda kukubisaamu eya Katonda emirundi 5 mu kwokya. Era okusinziira ku bannasayansi abagiri mu mitambo bagamba nti
mu ddakiika 2 zokka ng'enjuba eno yakateekebwako eba emaze okukuma ebbugumu lya diguriizi eziri mu miliyoni 206. Mpozi nga bw'olaba amasannyalaze agava ku maanyi g'enjuba, Omuchina agamba nti enjuba gy'akoze egenda kuyamba nnyo ku masannyalaze amayonjo, oba katugambe amasannyalaze ag'amaanyi g'enjuba agatalina bulabe yadde, mpozi nga bw'olaba ngo aga sola, era ng'egenda kuba ensibuko y'amasannyalaze ey'amaanyi okusinziira kwabo abagiri mu mitambo. CBS FM.